Nzerujja omulungi atulaba tuline Senga Kulanama awamwe Senga wamwe ow'ensonga nnyingi nnyo era nga wetumusinkanidde bingi bibadde bitambula n'ekikulu kya byonna abadde batugoberera mumanyi nti twali twakava mu Embaga munywanyi wa Bobi wa Nubian Li twongera okumuyozaayoza buli olukya kubanga munnaye yakoze omukolo gw'ebyafayo omukolo gwe sitamanyi oba Senga gwe gye wabadde eno naye wagulabye omukolo nagulabye bannange abalabi Capital Music mwebale kutulaba mwebale kutuwakinga mwebale tugoberera mwongere Katonda abongere omukisa kubanga we mutali abatulaba naffe tusobola kubeerawo Capital leka nkubuulire lujja omukolo gwa Nubian Li gwansanyusiza ate omwana oyo abadde yakava mu komera teweerabira bekitalya bino ebyobufuzi si ekintu ekyo kyandibadde kimumazeemu amaanyi naye nze nasanyuse omanyi nga tuvudde mu bintu by'obufuzi ate tudda mu mbeera z'obuntu kuba nze ndi Senga kibadde kitwennyamiza okulaba omusajja nga Bobi Wine amaanyi gaalina naye ng'abagoberezi be oba omumyuka we oba mukwano gwe nga ye ali mu bufumbo bw'akawunduka ku byeddirisa ekyo kinjagala kyongere n'okuwa abantu bonna ekyokulabirako nti abavubuka bano olaba batandise okuvaayo ne bakola emikolo bwe gityo kijja kuyamba n'abaana baffe emiti emito kuba njagala nkubuulire Bobi Wine alina obuwagizi aba Nubian Li balina obuwagizi mu baana abavubuka kati bwe bakola embaga ne badda mu bufumbo obutukuvu kuba obufumbo gwe musingi okuzimbirwa eggwanga kiba kizaamu amaanyi nekiraga nti n'abavubuka abalala bagenda kukwata ekkubo ettuufu kuba bwe nzijukira embaga ya Bobi Wine ndowooza ebadde ekutte mu myaka nga 10 naye nga tolabanga yo amuwagira oba mugoberezi we nti yakoze embaga Nubian Li tukozayoza weebale ekikola kye wakoze kirungi nnyo era ffe tuli basanyufu mbaagaliza obufumbo obulungi obaka kiboyinza obba wanga abafumbo biki bye boolekedde awo wennyini we mbadde ndaga Senga waabwe kuba kati bano basenga waabwe ndi Senga waabwe of course bino ebyokwawukanamu mu bufuzi tekizijjako bwa Senga aye tekinzijjako kuba munnayuganda okitegedde lwakubanga abantu ffena tetusobola kwagala kintu kitya kimu kaakati njagala Nubian Li omanye ebigambo bino ne mukyalawo obufumbo mulimu ebintu ebisoomooza bingi naye tubigumire kuguma ffenna tubadde mu bufumbo bungi buzze bitusoomooza kale wabaawo ekinene nnyo kyolanga tojja kukigumira naye ŋŋamba nti Uganda ya leero weetuuse beera n'oyo munno gw'omanyidde gw'okubya embaga omanye empeta eno teddikamu eba ya mulundi gumu naye Nubian Li nkugamba ekigambo kino nyweza mukyalawo empeta eyo tebagizanyirako ekyo kirungi nnyo naye olaba abaana basatu abaleeta muteekanga kompeta bannange kansabe Katonda w'abajjajja abongere omukisa n'abavubuka abalala bonna mubagambe kuba manyi mulina abagoberezi bangi bakole embaga ate bave ku mbaga zino ez'amatiri bona zokka bannange muleke kubeera mu kawunduka ku byeddirisa bajjajjaffe bakitaffe banyaffe baagattibwanga mu mbaga za kikungu naye ne bafumba ne batuuka n'okutuzaala leka kudduka ku bbaawo oba ku mukyalawo kubanga talina ssente bakitaffe baayina mmeka lujja ebintu ebyo bikulu nnyo abaana abawala b'ennaku zino bayitiridde ogamba nze njagala ayina ssente nze njagala musajja Senga naaze ekyogo ekyomusajja ayina ssente yes kirungi okufuna omwami ng'ayina ku ssente oba omukyala ng'ayina ku ssente naye sitteeka nti buli muntu engalo zino tezenkanankana mu ggwanga ffere tusobola kwenkanankana ani andisituliddemu n'ettooke oliteeka mu bbuutu wabula nze kyenkubiriza omwana omulenzi bw'oba kale tunafuna ssente ziteekateeka mu mukolo wadde mutonotono naye tuukako mu bazadde gye bazaala omukyala bakulabe era mweyanjule mubanyonyole nti tunoonya ssente
tutuuke oba okwekereza oba muzikiti oba mbuwangwa n'ennono ffe tusiba bbona ate nze ebbona eryange toliraba lujja okitegedde era zezimu anti ffenna tusinza mutonzi abantu abo bawabya bagamba simanyi mmwe ebyammwe ebyobuwangwa n'ennono biba birala tebiba birala ffenna tugoberera Katonda oyo kyetonde Katonda wanga namugereka ali atya wali omu so Nubian Li tuleke ebyobukulembeze n'ebyobufuzi ebyabaawo byonna wabula nkuyozayoza bwe bali kutuuka kukula era okimanyi nti n'abantu abaludde mu bufumbo bwe bakola embaga batera okwawukana oluusi omukyala awaganyala n'aga nti kati nkulina nkunywezezza bwe tunakola bwe tuti ebintu tujja byawuliza wakati kuba nfuuse wampeta nedda nnyabo tokola bw'otyo kwata mpola omwami wo nkimanyi naawe oli mukyala mutegeevu olina n'omulimu si ye deputy mayor deputy mayor nze mba following ambagala nnyo abaana abo yes kankubuulire ensi eno mubaamu buli kimu kibaamu competition buli kimu kibaamu okuvuganya va kunze president jena atayina nvuganya sibirina va ku bintu lujja abantu bye bakwata obubi mu Uganda tuyinamu ebibiina ebyewandiisize registered ebyabasawo b'ekinnansi byanjawulo naye baali tebalondangako mukulembeze nti ono yagatta ebibiina wadde mubaamu entalotalo naye ekituufu kiri nti nze nasooka okulondebwa okugatta ebibiina nze mba president geno kyevola banze banvuma ne bayomba naye nze sinyega kubanga ndi mukulembeze ate omukulembeze omutuufu tanyega kati tubadde twogera ku baana abo ba Nubian Li Kyagulanyi gwe wali omuwuliddeko ennaku zino ng'ayanukula tolaba nti kati yayiga ebyobufuzi era Kyagulanyi nze nkwagaliza buwanguzi komawo weesimbewo oli muganda munnange komawo weesimbewo akalulu ate nyiza n'okukamuwa kati yes nsobola okamuwa Kyagulanyi ekirunga kati okikupa mu ngeri anti ngali manya agenda kubaaluka atekewo abaana okwekalakaasa naye nafuna nnyo essanyu okuva okuva akalulu lwe kaggwa tewabaddewo okwekalakaasa ekyo nakakakanyiza ebintu abitegeera obukulembeze abusobola yes omanyi ne bw'oba akakuvuganya kkiriza nti kino akisobola kino takisobola naye kati ekyo kyatulazeeko kitulaga nti asobola mwana waffe ffe tumuzaala era nyongero baagaliza obufumbo obulungi Bobi Wine ne Bobi ate wafuna omukyala Bobi ng'oggyeko ebyobufuzi Bobi mukazi nnyo ate mufumbi era laavu yaabwe ng'oggyeko eyaffe ne jjajja Jumba nze ndaba eyabwe yeddako mukikwata ekisooka tukikwata ekyo kyo tukikwata twakyesigaliza bali ne bagoberera tondaba nyinza okuba njagala kuzza ku bisaso andi engeri gye siyonsa congratulation eyo yeddiini yange gye navaamu ey'obusiraamu obusiraamu by the way ddiini nnungi nnyo yes tuve ku bino nti baba baleeta amadiini bakola batya naye omuntu kale ayinza okuleetera ekintu ng'alina ekigendererwa naye oluvannyuma ne kibayamba kuba ddala singa bannayuganda tetwali mu ddiini singa tuttiŋŋana nnyo naye eddiini eno buli lwolowooza ku ddiini etukkakanya ekyo nkibeebaliza nange nina eddiini yange era eri registered era egatta era emanyiddwa mu nsi yonna ey'obuwangwa n'ennono obusiraamu buwa ekitiibwa kuba bwe navaamu obukatuliki mbuwa ekitiibwa kuba bwe nasookeramu ye yali ddiini ya kitange kale eddiini zonna nziwa ekitiibwa twasembayo wali oyinamu obutakanya gali abasumbu ku kyalo eyo saidi z'emukono eyo kiri mu Mukono district naye ekyalo bakiyita Kasenene Gayaza side naye waliwo awo Wakiso waliwo ne Gayaza waliwo Wakiso ne Mukono kati nze ndi mu Mukono amabaati gano agaalinga gayiika ku nnyumba yange nga babayinja omwami twatuula abannema baasituka bwe bandaba baasitukiramu ne bagamba senga ogubadde ne bajja ne batutaawuluza omwami yakkiriza okundiyirira nenzikiriza agenda kutwalako paati erimu ennyumba nze nsigazeewo yiika endala 2 zibeere okuba zo teziriko kintu ziriko kalitunsi
kali tunse ndo talina tabu naye bwanampa sente yansubiza okunsasula mu January nja kuba nsengula abantu bange abalimu mbaze walala ngenda kubaza side ze busunju eyo agende maaso ne business ye omanyi ekintu ekitutta bannayuganda butewangana bitiibwa singa omwami oyo first yampa ekitiibwa nampira nti Senga Kulanama jangu ngenda tandika kuba jinja naye tutuule ku mmeeza tukoze tutya kuba bw'ovaako nze oddako ye twandibadde twatuula nze siremesa muntu business okulemeza omuntu business olusinga agenda kulabirira baana be kiba kibi naye ekyatuleetera tabu butantuukirira tulabe ekyokukola ko waliwo business nange ewange waliwo amayinja kati nange bwe ndibanja nange njase bwasanga sigambi ba neighbor ekyo si kituufu abantu abasinga kye kibalemesa business nga tufudde kwezi ensonga kirungi twebaza Katonda nti zina we zatuuka nteekateeka ki kati eriwo nawulira watandika okuwandiika obutabo bwaki bukwata kuki butabo bwe natandise okuwandiika lujja nze ndi president general w'abasawo b'ekinnansi webakulondera nti gwe president general w'abasawo b'ekinnansi kitegeeza nti oba mukugu oba omanye emiddo oba omanye okujjanjaba buli ndwadde kati nasazeewo nkola akatabo butabo obujja kuba busatu wajja kubawo volume 1 volume 2 ne volume 3 kubanga eddagala lyetuyina ery'ekiddugavu lingi nnyo ng'ate lyeriwonya ndowooza lujja olabye mutabani wange awo yavudde waggulu yaddaatayikayo ttaala y'amasannyalaze n'ava waggulu n'awanuka muno yakyuse muno amagumba ne gatta naye nze ndi mumwekolerako nze ndi mumweyungira weswa yagudde wali wane wange ali mu kisenge kino ekirala abaana kye basookeramu nze ndi mumweyungira kati ebikola ebyo eby'eddagala byonna ebiyunga nsuubira okubiteeka mu butabo okuba nga ndagirira abantu oyina kukozesa ki kati ng'oyo omwana bwe yagudde ogatta kikolo kinaki eky'eddagala okusobola okumuvumbavumba n'omuddaabiriza oba eggumba lisensebuse neriddawo kuba lujja nze ne bw'okunkumuka eggumba lino ne ligwa wali na wali nengalaba ngakwata nengawumbawumba nengazzaawo negaddamu negamera buto nze nnyungira ddala abantu nga nkozesa habu era tukozesa habu okuyunga fine n'abazungu bakola naye ebijja emisumaali gye bateekamu obulumi n'obeera mu buyitirivu sigikkiririzaamu so nga ebyaffe eby'ekiddugavu oyanguwa mangu okuyunga era kati wenjogerera wasa olunaku lwenkyateeka okutandika okutambula kyokka nga tannaweza wiiki ng'agudde so ate bw'oba bakutaddemu ebyuma oyinza okumala mu ddwaliro n'emyezi 3 n'omwaka so kati mu katabo kano otunulidde okututeeramu eddagala eryo ntabula nti ekyogo bikolo bimeka byenkozesa omuwala ng'ayagala okufumbirwa oli bweru wa ggwanga kiki kye wandyetaaze ekigenda okubeera ekisobola okuwonya ng'osobola okugula akatabo ako ne bakakusindikira n'ogamba maama wonoonyeza ekikolo kino na kino na kino na kino onkolere bwoti ne bwoti kwega ngenda kunnyonnyola abantu eddagala eryo likola ki bw'oba bakuteze ettalo okola otya bakusindikidde amajini ebiteega amayembe omikisinga ddagala kinaki Senga kano akatabo ogenda kakola mu lulimi ki akatabo kano ngenda kakola mu lulimi Luganda naye nsuubira bwe kanaba kamaze okufuluma ne kavaayo ne kagwayo volume 1 volume 2 volume 3 tujja kakyusa ne mu Luzungu kubanga eri abantu baffe nga si Baganda nga tategeera Luganda badde manyi nti abakozesa eddagala ly'ekinnansi baba bategeera Luganda lwokka nedda ssebo buli tribe tuzijjanjaba n'omuzungu osobola omuguza eddagala lyaffe ne lya habo n'alikkiriza yes bazungu bangi nnyo bennina benkolako abali e Bulaaya nabo beekyanga ssebo n'obufumbo ne buggwawo kati bano abantu baffe betukolako e Bulaaya n'atereera n'afuna kyayagala oba omwami abadde amudduseeko n'akomawo oba omukyala amukyankalanyiza n'addamu n'atereera kati bwasanyuka annyonnyola ku munno omuzungu balwawo okukitegeera naye bamala ne bakipiikinga kati bannaabwe be babatuwa mu December time nze ntera n'okufuna abazungu yes bava ebweru kwegamba omukolera ekintu ne yeewuunya naye nga muddugavu ye yamukuteekako
ne yeewunya n'agamba nti nina ogenda ndabe ku Senga Kulanama. So buno obutabo ogenda kuba obutunda ngeno gye tugula obutabo omuntu agenda kuba nga akasanga waye nga asoma kasome naawona mu zi supermarket ez'amaanyi, mu maduuka ag'amaanyi, mu zi bookshop, buli wamu kagenda kubaawo ku street, nja kateekako abantu abakatambuza, abali mu mawanga ag'ebweru nja kabateeranga ku posta, buli wamu nina okumakinga sure nga kayambye abantu. Kuba lujja nze neebaza abantu okumpa obukulembeze. Abantu tebakoozeemu wano e Uganda ng'abantu bayiiya, wonna kateeka ku market abantu tebakoozeemu eyo. Edda ssebo ŋŋenda ku kabrandinga. Bachita copyright webale nnyo okusoma. Ngenda kateeka mu copyright kati olabanga ekitabo kyaffe kitwandiise Bible eyaffe kyaffe tukiyita muzaawula twakikoze copyright. Bangi babadde baagala kukyozaamu nga baagala kikoppa naye engeri gye twakikoze copyright kati w'okikoleramu tukusiba. Kati obutabo bwange bwonna nja buteekako copyright nga tusobola kakozesa. Kasobole okubaawo mu byafaayo abantu okuwa obwesige ne bakuteekamu obwesige nti gwe mukulembeze w'abasawo ekitegeeza baba bakwagala. Kati tosobola kufa n'ova mu nsi n'obalekera babafere. Kati buli anaagamba nga nti Kulanama bannange yafa yandinkoze kino nga nti kozi yagamba agenda kufulumya akatabo kanziruke ngula akatabo nga yajjanjaba omwana we oba agudde ensimbu oba akoze atya tujjanjaba ebintu bingi. Era byonna njagala ati bano ababeera bali mu bizinensi ey'okujjanja abantu oba tobakubye ekigo. Era abasawo ekyo twakyogedde dda ne mwami wange yaŋŋambye wabula Senga abasawo kye bagenda otukola kubeera ku ddiba ntaddeko ekifaananyi kyange n'ekyomwami wange. Era yagambye abasawo bagenda tulwanyisa kubanga tukubye bizinensi yaabwe. Kuba ne bw'oba gwe lujja tosobola kutunula mu katabo kali n'olaba bikolo bya ddagala biwonya n'eddalu omwana wo ng'agudde eddalu oba omuntu wo ng'agudde eddalu gwe n'ogamba nti ate ojja gendewo omusawo ayongere okujjako ssente. Kale ekyo kyenjagadde mu byafaayo babe nga banzijukira mu bulamu bwonna nga bwe tusoma obutabo buno obumasajja mivule simanyi bwani obwo tebugenda kuggwaawo lwakuba abantu baadibye ebintu naye mu bookshop bubaayo. Tukoledde abantu abasiima basiima. Muwala wange ow'e Canada weebale nnyo munnange. Sisobola kwatuukiriza linnya naye weebale obubaka bwange nabufunye weebale kusiima. Mwenna muyiga okusiima. Nina bawala bange bankoledde ebyamagero bingi. Benzijanja by'okwetoolola Uganda okwetoolola ensi yonna mwebale. Ate kye munkoledde ku bisaso sinze mbadde naakava mu covid nze okuzaala kwa bisaso tekwansaze n'akatono. Senga omuntu ku katabo kano koolaze nti kayinza okubeera kalimu ebintu ebingi agenda kuba akafuna ku ssente nga mmeka olwo? Akatabo ako kigenda kusinziira kyagezi ez'abali abakakola. By the way nze sandi akagaddeko na ssente naye olw'okuba nti kalina okufuluma mu bungi nsuubira okkakyajinga 3500 eza Uganda. Yaziba ntono ku bantu embeera gye baseeramu obutabo. Anti kati bw'onookateeka ku mutwalo lujja eri abantu abateesobola ate nga nabo babeera n'endwadde. Kati nsuubidde kateeka ku 3500 ku 5000 kinaasinziira bwe tunaaba tukamaliriza. Abantu baba babujjanjaba ekirwadde kimu abantu basaba ssente nnyingi kakati gwajjanjabira mu katabo ate bebeere ng'ozisazewo otyo gwe naawe oba tofiirwa. Anti kino nnakoledde ensi lujja gwe tolowooza nti buli muntu alwala asobola okgenda mu ddwaliro. Abantu baffe bangi nnyo abafiiridde mu mayumba nga tebalina bujjanjabi. N'osanga omuntu nga n'akatunda ak'olukumi kamulemye okwegulira. Kati akatabo kateeke ku mutwalo olwo oboze kuyamba. Kino nakikoze kuddiza nsi. Nina okuddiza abantu bange lujja. Abantu bambeereddewo. Lujja abantu be banfudde kyendi. Nze kyeva olaba wadde mu komenti anvuma sinyiga. Asanyuka era nange nsanyuka. Kwegamba tuyina okuddiza abantu baffe. Akatabo sikeetaaga kangaggawaze kubanga abantu bankolera dda. Bwe mba nalemu okugaggawala ekitegeeza buba bwali busiru bwange na bunabufu bwange bwa bwongo naye abantu bampadde. Oli najja nakulekera akakadde n'omujjanjaba. Oli najja nakuwa emitwalo 10. Oli najja nakuwa emitwalo 3. Lwaki tosonda n'osobola okukolera abantu? Era kyevolaba n'abantu bange bonna abeebweru bannange nno muwannakawere nabuvuddemu nazeemu okukola mu kuba essimu yange yeeyo
0789 67 51 29 yeyo lujja gyabateereddeko. Okitegedde kati abantu b'ebweru mbakolera ntya mbasaba ssente ze zigenda okugula ebikozesebwa nze nembakolera nze nsula bweru lujja. Yes, ate kati kenawonye ngenda kuddamu kukolera ddala Funda Okululu tukolera abantu ekijjulo n'otasigazawo wadde n'omutwalo naye ekyo kyonna twakisalawo n'omwami wange tuddiza abantu kuba jjajja Jjumba tali bubi nange Kulanama siri bubi n'abaana baffe tebali bubi naye nga bantu be batufudde kye tuli kyeva olaba akatabo nkatadde ku ssente ntono ddala munkubira essimu nja kuba mnyongera n'okubanyonyola ebisingawo kagulire mukadde ogwe ne bwoba tokagala kamuteere ewaka bwana alwala ettalo bwana alumwa omusota ng'amanyi kikyagenda okwejjanjabisa bintu bingi nnyo ebituukawo mu bulamu bw'ensi eno. So mujeka katabo ina yenteekateeka endala nga tumaliriza gy'oteekedde abantu kuba kati ndaba oli nnyo w'abantu otunulidde nnyo abantu ku mulundi. Luli nafokasinganga nnyo ku bakadde lwakuba ebintu ebyo osaabyolekanga nnyo mu kamera. Natunuliranga nnyo abakadde okubazimbira amayumba abaana baabwe babaweeredde ne bajja mu kibuga ne bawasa ne beerabira bakadde baabwe mu byalo. Abakadde abo mbadde nzijja ngenda mbakolamu omulimu naye kati kye nakoze kyekino eky'abaana abafuna embuto nga tabanneetuuka era ngenda yiganga ngenda kutabaala Busoga. By the way ngenda mu district za Busoga ez'enjawulo naye nga ntandikira yiganga ndoza babayita bateneje pregnancy era twamaze okugula ebintu tulina loole 2 ez'ebintu abaana bazadde obwana oli akasanga n'akalepinga n'akafunyisa olubuto n'abazadde tebesobola ne kazaala omwana ne kajula okumuyisa obwereere. Kati ebintu ebyo bye mtunuulidde ennaku zino bye tulimu ne mutabani wange bamuyita Alani era ndowooza abantu ojja kuba bibatuusaako nga 17 lutandika safaari zaffe ezigenda okuba nga tuyamba abantu tugenda kutalaaga wiiki ng'emu tujja kuba tumaliriza okuba nga tugabira abantu malwaliro buli wamu wonna abeeyiganga mu nnindi